Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Gule? I'm trying, Mama. How are you? Sorry, dear. Bangambye oli mulwadde banaye bakutte kweri essimu endala. Nga ndi Kibuli nkola. Like nyina gye nakedde kati nkusange wa mukwano. Cause badde bagezaako okwendagirira. Shiva ndi wakaliga naye togenda kundaba lwaki? Kubanga waliwo ebigenda maaso bingi ate abantu bendi nabo ababirimu bayinza okulowooza nti nkugambye ojje in the content style ekitali kituufu. I think obiraba olina byolaba kati anti Grace listen mukwano simanyi oba onampuliriza nze omanyi nze one thing nze nnoonya ekintu omuntu buli wabaako alina ekimukosa nze am this person anoonya abedde atya happy omuntu okiwulira anti wulira ebbanga lyonna gwe hell is overpowering you lwaki hell ebbanga lyonna gwe okusinza amaanyi tomanyi gwani era lwolikera n'omanya Grace how gifted and lucky you are buli kimu kijja kuba bulungi ati balinza okuba mu nkukutu bagamba naye nze mmanyi kimu ekikutawaanya Grace nze nkikugamba the day lwolikera n'ogamba nti ng'erinnya b'olyeyita nti Grace Can the Diva era noweeyisanga eri erinnya n'olikkiriza nti kyoli bw'obutakkiriza kyoli that's what is disturbing you olina abantu abamu bawa chance mu bulamu bwe botalina kuwa chance ne bakulinaana they end up hurting you nekyoyina ekirungi na biti byonna ne babikuggyako bwe buzibu obwo but you have nothing wrong Shifa toyina buzibu toli mulalu Shifa wanje saka owulira Shifa nkuwuliriza maama nkuwuliriza kuba sina maanyi ogenda kuntuukako ntunuulire naawe ekifuba kinnuma buli wamu kale kati kanzije okay wakaliga kati kankulagirire olaba webayita ku nguuvu ogimanyi ngimanyi bulungi mukwano kati bw'oyimirira ku kizimbe kya nguuvu eddwaliro eriri wano wansi lye bayita Vision Hospital oliraba Vision Hospital ndimanyi sweetheart ndimanyi lyero lyennyini lyendiko kale nze nja kukubira nga ndi around there and then oŋŋamba ekiddako anti ngamba lyero lyendiko lwennyini wano munda kale kanzijaawo obadde ojja kati yes kale then wotuukawo ti ku reception omusawo omugambe njagala Grace Grace Can nze ngenda bagamba wano oba nsooka ekkubire nkugambe naawe naye ngenda sooka kugamba nti ntuuse anti esimu njirina maama era otuuka ku reception nti Grace ali mu audit kati kambagamba I'm expecting a visitor kale mukwano okay bannanga abatulaba mikwano tuyinayo diehard omukyalo omu bannanga owekisa nnyo omanyi there are these people mu nsi abayamba ennyo ate abagaba ennyo nga teyandyagadde nnyo Shifa just give a person tonyonyola nnyo balala ani amuwadde naye alina obubaka obulungi eri Grace Can omukyala ali best in America nja kwogerako erinnya limu be bamu ku bantu bafoomu mu butuufu musho abayamba abantu ate nga tayambira wano wokka wa Shifa ayamba newalala bambi tayagala kulaba muntu ng'alina embeera gy'ayitamu akola ekisoboka sigamba nti naye ayina nnyo naye wabaayo those people aba n'omutima omulungi agambye nguuvu eri sayidi gye bayita batya wakaliga kubanga bangi baddaawo ne bagamba Grace mubi mu kino teri muntu abeera mu bya 100% ate teri muntu omulungi 100% so ayina ebirungi bye naye nze nga bw'ompulidde era ngenda kimugamba nga musanze ayinza okuba ayina ebirala oba ensobi ze endala ze sijja yingiramu naye nze nyina ensobi egyo nze nganze Shifa gye manyi ku Grace that weakness ate nga n'abalala tugirabyeko oba tubeddeko nayo
we tend to trust wrong people. Tuwa abantu kye tutalina bawa abamu ng'omuntu mutuufu ekintu teyandikigwanye gwe n'okimuwa in your life. So Mukama nnyambe ngezeeko okwogerako naye ebimu ku ebyo nze byensuubira ebimu nyina be sijja yingiramu kuba sirina bujulizi bwabyo naye nze nja kugenda ku kino kyennyina obujulizi bwakyo kuba nkimanyi kyemmanyi ekireeta obuzibu. Omanyi waliwo omuntu wookera Katonda n'abaako wakutadde. Katonda n'akujja mu kifo nti nkujje wano beera wano. Gwe ate n'olemera Katonda wakujje. Onfuna ekintu ekyo. It affects you. Obeerawo because you feel comfortable olaba n'abalala bantu tulaba bantu biki naye ebiseera ebisinga ebivuddeyo tebiba birungi. Kuba tukkirize tugaane abantu b'ennugu babaayo abataagaliza abali jealous. Ate n'ekirala kibi okuba ng'olina omukisa naye nga togulaba. Ng'omuntu ye Katonda amwagala mu ngeri ye yamublessinga ng'oli blessed. Naye nga kino ekikuli okumpi tokiraba. Wabula nga ate bwe kikuvaako ne kigenda ate n'olyoka okijjukira okirabe n'oba nga akiraba ate era ne kigenda. Mpaka oyinza omaliriza nga bw'oba toweeterezezza ng'ojja kiruuzingira ddala kikuve mu ngalo for good. So, I know. Ffe katuweeyo ka simple surprise ke baatutisse. Ate tudde ku kirala of course. Ffe abantu tuba tubamanyi. Buli kimu. Kirabika sita nti kirabika babipanze. Kirabika balimba. Ffe whatever abamu twasigalira kukola kye tulina okukola. This is a nice flower. Do you see this handbag? Here. Such, yeah. Kimuwulidde kinnya kyafuuka na mwala. Nange abatulaba mujjukira surprise yo ku kizimbe ekyo. Ennateete mu katale. Kati baba n'oyingirayo leero. Wali busy, sikyo? Compared to Sunday, twaye wali busy. Twayingirira naye wawoyingirira wabaawo ekkubo wali organized. Nenga that vision something I see it somewhere mu bitundu bino. Kati yeyo nguvu bagikyusa. Eki kyekigambo kwekiri by the way. Bagyongerayo yali erinaanye ku kkubo. Tugende eri tukyuke. Tuyiyize wano. Nga nze nziremu mukubi naye yaŋŋambye mbu ku reception abagambye mbu she's expecting someone. So tugende bugenzi. Anna. Mukama akuteeka mu bifo by'otaasuubira. Nyimiridde n'omukyala ng'alina amayinja nga mu mutima ngankana. Hey love, where have you reached? Nenga we wano wetuyingidde. Hello. Nakayingira wano munda. Mpakinze wano. Manguva? Manguva. Nzire mu nguvu mbadde ku ddwaliro. Kanzire mami mbadde ndi wano nga nakafuluma yawo. Oba nzire wali ku nguvu side. Twesanga awo. Oba twesange if it's okay. Tugende wali ku nguvu ya wende mmere mami wenzije mmere okulya. Kati wemba nzijaawo kanzijaawo tolaba. Kale. Nfune juice. Toleme kujja eno mu ddwaliro. Kale. Kati nfuluma wano eno. Basi n'emmotoka amanyi eri ya black kati eno tamanyi nti tudde wali ku nguvu temulaba. Kuba kati we've packed behind these ones balina ovaayo.
mufune ku tinti kubanga banna twava muzaffe tufune ze twekwekamu teeka wansi ebibyo Junior. Osooka ogendeyo weka mu briefing. Tizje mu restaurant eh? I've seen you but just mala kugamba. Like maze kugamba so I come. Kale. Restaurant yangu uva eri waggulu eh? Eri waggulu. Balinnya waggulu. Banina kulinnya waggulu. Warogana madala genda ba. Okay. Waggulu. Kati awo. Huh? How are you? Fine. How are you, Mukwana? Go restaurant yeri waggulu. This one. It's this one. But other people are eating because it's and the moment they see it up, values over. So, bikatwingira lugundu y'abantu kankubire gwenjagala. Oba bibyo nga gwe noonya. Oba bibyo nga noonya gwe. Nyabo, how are you? Gundi mwali Grace wali bannaye bantiseka surprise ke ate waliwo abangaye nti ali wano kiryoko mutwalira ekimuli kye kale kutuha don't talk to her nze mbadde mbuuza mmwe nga management nti tekitemukiinako obuzibu ate tuwogana fefeka thank you then tetuwogana maama. Hello. Grace, surprise. Surprise, baby. My baby, how are you? Ongondereza mtu folome Grace. Grace, you're loved so much. Someone loves you so much. Soko jombe kuhaga. Grace, ogena mtu auntie. Someone loves you so much, honey. You're loved. Oh my God. You're loved. Come and hug me. Bugundi bono bugwa. How are you? Good. Jangu kale. How are you? Tokankano, kankanye no kankano. This beautiful flower. Omuntu yangambye to take that beautiful flower to a beautiful princess. Gwani go suubira. Nangamba shifa kwata miliyoni y'esente ogiteeke ku kimuli okidesigning ekirungi iwe nga bw'osuubira. This side netekayo emitwalo 5 netekayo emitwalo 5. Nangamba omukolereyo ne keeke ennungi keeke eri awo mu mmotoka omuteereko ebigambo ebirungi era mbitaddeko. Nangamba all is well. All is well, your loved Grace Khan, the diva. Yes, so speechless. Speechless. How are you? Choka juice womulese na wali. Grace, omanyi nti oyagalwa. Nekino ekigambo bandi ate Katonda era nze abeera kikugamba nti oyagalwa era laba Katonda bwe yaleese omuntu. There is someone who loves you so much. So. Kano kako sigenda nako. Laba okankana Grace, tokankana. Otuuyanye. Grace ani g'osuubira oyo akwagala ennyo? Is it musajja oba mukazi? G'osuubira akwagala ennyo musajja oba mukazi? Nina abantu bangi abanjagala but I'm just nange ndi speechless kati ngambe ntala bonsanze ekifo n'ebisembi jikira ndi mulwadde. I know. Era mu kunoonyereza bangambye oli mulwadde ne ngamba kakubira awo akasimu nkuyiiye lwakuba oli mugezigezi toli mwangu naye muba weesiga nandibaddemu at least by now
muba kwagaliza ebirungi nze neemanyi nti mwendi era boolaba essimu yange salamu alaikum happy birthday Grace the dear Grace happy birthday dear Grace olabye bakuyimbidde amina 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 Stoina ye gwawulira ebirungi byamwagalamu bijjiremu nga mwebiri anyinza okulowooza obubi kati ani nkuba essimu ani siswala njogereyo omuntu yogerayo gwe omu gw'olowooza musajja mukazi nange simanyi wa musajja wa mukazi Prince Omar kati mukazi mukazi simanyi gwe soofuna chansi y'omusajja otebyeyo omusajja kati waliwo ani mama makula simanyi bagenda kuba simu kale other two chances mu bantu bogamba nti at least bano abantu webweru kabanange ngenda ba mubiddeko gule waawa nosooka ngamba kale gwe Uganda omulala badde osuubirani Keti olinayo Keti mu Uganda kale kati kankubbireko webweru this person webweru era oyagala ngamba ensi gule singa nkubbidde nnyo njogeremu oh my god njogedde bangi kati mukazi USA UK bana era mubbire kati kanjogere mami Jerry Kiza wetituuse kankuba essimu bigani kankuba essimu Grace onzikiriza nkuba essimu gule nkuba essimu neta nyigira yenna gyali bwaba sigwoyogedde it's okay by the way gule bino byotteebako lwakuba people misinterpret it naye just for fun it is for fun yeah it's just for fun era omuntu n'oba sigwoyogedde yaba talina kintu kyonna kiri awo naye nga ye just eyo smile gyakwagala she wants you to smile she wants you to know that you're loved she wants you to know that you matter oli wa mugaso yes ayina kyayagala weerabemu gwe kyoteerabamu omanyi Grace toddanka awo noweeraba nti wakabi ayagala weerabe nti wakabi era okkirize Katonda ebikwaama neesibye ku kimuli kyo nenganza azifu kyange bafuuse bize but she loves you so much by the way ali omu mwabo abakwagala manyi Grace manyi ng'omuntu ali blessed omanyi nti olina omukisa gule olina omukisa okijjukidde gule olina n'omukisa lwakuba gwe olina by'obuusa amaaso nooza n'obyerabira naye nze bwe ntunuulira gule gwe mmanyi n'okuva we mumanyidde you're blessed. Thank you, Shifa. It's you who doesn't want to accept your blessing and your luck, but that's what you are. Ebyaddala oba tutuuleko ofune ka juice ko nga bwe twogera kozi oli mulwadde ate nkuyimiriza tolaba it's okay if it's okay bwe tutuulako bakkiriza I think is it okay obabuuze first Hajat yali mu county atukkiriza ali okay simanyi netuulako nange nenfuna ku juice netumukubira bambi wow here we are gule nnyo ku juice you even shake
Hello, dear. Hello? Hi, dear. I'm just a little bit busy, but Oh, you're busy. okay? Sorry, sweetheart. For a few minutes, please talk to Grace. Hello. Hi, dear. How are you? I'm great. How are you? I guess. You feel better? You're smiling now? Yeah, I am. Mommy, thank you so much. I'm really humbled. It's alright. Don't worry. Be happy. Try to smile. Be positive. Yeah, I am, Mommy James. I appreciate You're so a much. beautiful lady, you know? Yeah, thank you, Mommy Jamesy. Thank you for loving That's Grandma alright. too. Yeah, I'm so humbled, Mommy James. Actually, guess you should be here. Mommy, I really It's appreciate. alright. Thank No you so worries. much for everything. You take care and have a lovely day. Thank you. Please stay positive. Yeah, I am. Thank you, Mommy. I will. I promise. Everything will be fine. Thank you, Mommy. I appreciate you, please. May the good Lord bless you and James for me. Wow. It's alright. No worries. Take care. James say hello. Okay, let me James, you want to say hi? You can't talk yet. Yes. You want to say hi? Hi, Say Jamesy. Hi, baby Jamesy. Yes, baby James. I appreciate Grandma's gifts. Thank you. Thank you for sending Grandma gifts. No one understands you. It's alright. Okay. Alright. No worries. Take care, guys. Okay, take care too. Thank you for Take loving care. me. Bye. Bye. James, no one I love understands you. what you're saying. It's baby language. Thank you. Thank you so much, No one dear. understands. Eh, Alright, take Okay, care. okay. No one understands, James. Stop talking. Okay. Stop talking. Okay, bye. Okay, dear, bye. Gwe ono omukyala akwagala Grace nnyo nnyo n'obulamu bwe bwonna. She loves you so much. Agambye katono but tomanya ebingi bikyajja. Ye agambye just gwe ebbanga lyonna beera mugumu, don't break down. N'ebigambo tebiku breakinga down. Gwe biveeko. Prove them wrong. Yes. Akwagala nnyo and she wishes you all the best. This for good. I know, for some time. Nagamba, it's all the best. The concert is still going on. She doesn't know much. If you can talk about the concert as well, no problem. But nachayagala omanya how arrangements are. Yeah. Shifa, I would request about the concert. See, I'm not fine. So, kati byo togenda byogerako kati. Tolyoke kubyogerako, right? Yeah. And I don't want to be emotional. I know. Kumanya. Olaba such a handbag Yeah. with white roses. It's really nice. Nenga, how are you, Grace? I know things are not okay. Mbitegeera. And I'll Naye, be fine, Shifa. nkimanyi, And for those people who love me, omanye waliyo kakalakita akamu koyina ke nayina. I think I met you one day nenkagamba. yeah. Nafuneko ebizibu by'okumu caused by the people around me. Not knowing nga ndaba abantu olumu banjogerako ebikyamu by'essiri. Nga ngamba ye abantu abataninaanye bo bamanya batya nosinga bwe neemanyi. It's because of the group I was keeping and the circle. Yeah. Yep. Talk There are about few them. people abatwagala and I want to share this with you. Abantu bangamba nga Shifa, whatever you're going through, you're the problem. Faba kuli ewala toyina bogenda tunnyonnyola nti be bakwogerako balimba because ababitugamba bakuli ku lusegere olya nabo oseka nabo batupraisingira n'obalaga nti ki nti bakabi kane banajja ne batugamba Shifa musezera tujja kugamba Shifa ki musezi kuba gwe bowana n'ogamba this is my bestie be bakola ki boogera ku Shifa Grace ebimu ku byange obimanyi nako oba wali otuddeko era ewantu era ne boogera ku Shifa nga ate aboogera bamanyi baali ki bakwano kati kye nninza okugamba Grace wali olumu tulema okwerondera emikwano saba Katonda akulondera abantu abatuufu kuba ye abajja bakulondera. Thank you so much. Abagenda bakulondera kuba ffe bitulema kino abala kibasobola olaba ngambo yakyayibwa talina na mikwano ekyo bo kye bayita mbu wakyayibwa tolina mikwano lyeriba eddembe lyo lyeriba eddembe lyo kigasa kyokuba n'omuyoolerero
buli wofuna ekizibu weebuuze nti madde nnyina ekizibu kyempitamu ku mikwano ebibiri byennina ani oyo gogamba one call away friend okitegeera olondemu abo ba one call away friend abataggasa obate before it's too late waliwo ebintu byolaba nga bisobola otakinga someone's life okitegeera nze sisobola kupiiningako birala bye siinaako bujulizi one thing kyenyinako obujulizi kyoyina and that character nagirina era nafuna emirembe I can't lie to you saagirina nagifuna lwansonga nze buli muntu musaasira Grace Katonda akeera tugeze ngena kuwera ku example Katonda nagamba Shifa abadde asula mu nsiko mujje mu nsiko mutadde wano ne Shifa n'olemerako ng'odda mu nsiko ensiko gy'olemeramu emisota gijja kulumirayo Katonda akugyeyo nga teginna kuluma agikutaasiza gweyo insisting on being mu nsiko kati ebintu ebimu Katonda bw'abikulagayina mu humble way n'akulaga sayinzi zonna gwe weebuuze lwaki buli wofuna obuzibu buva ku bantu and you end up regretting nonga nkale ndigretinga nalaba omuntu ono nansemberera either oba wamuyamba oba yakuyamba whatever the case folo n'abantu abamu webuca ne tugaana obuyambi bwabwe nga ajja kukola akantu kati ne kati in return atwale 100 akuyambye 2% atwala 100% ate aveemu obusago kati simanyi Grace lwolikeera n'otuula n'omanya kyoli kitegeera gimutere wano keeki so Julia gitugiremukko so this is your beautiful cake we are not cutting it, it's okay bimulagirako wano ajja bitwala ebirabo byo right tujja bitwala twaleko oyagala obiteeka Wow, you're loved, Grace. You're loved. Olaba era omuntu agamba kimu nti you're loved. So these are the people Grace bobo oyimirirako biri byerabire gundi tanjala gundi yagambye bwati Mama James, thank you. May the Lord bless you. She's one lady omuyambye nnyo gwemmanyi tayagala na life ye kuba mu camera tayagala na mulaba tayagala n'ebyombo teekayo ekifaananyi but mumanyi ng'omukyalo omulungi ennyate oli ku omu ku abo bayagala ennyo ne baasabira By the way, tayagala nze nzekka yanjagalira nnyo Grana. Mami James, God is going to bless you. She's always loved Grana from day one. Omanyi omuntu ali beautiful kungulu ne munda. Yeah, mumanyi. I even know the baby. Mutabani we. And I know her story, she told me. Yeah. Yangamba story, which is so beautiful. Rakubanga Grace simanyi oba nkwagala ekimala. Yangamba simanyi oba nkwagala ekimala because ye tamanyi oba kwagala ekimala. Kubanga Grace kino tuba twakakirwanyisa kino ne kijjawo. Naye kyensobola omusuubiza yebale kumpa chance eno ey'omulaga nti nsobola okukyuka. Ndi muntu Shifa oba leero n'ebigambo bimbuze. Ndi muntu olumu neesanga mu nsobi wabula ku luno nsuubiza ne be nasuubiza abanga ab'omunda abatali gamba nti wa kamera bakimanyi and I told them ensi yonna empeeyo chance endala ne Uganda. A few days ago. Yeah, you also commented on my baby when I'm not going to disappoint. Yeah. You remember. Olaba oba ogeza waliwo Grace embeera yonna etakuyamba kukulaakulana positively nga ye kujjako bujja gite gite ne bwe kiba Grace, people sacrifice for the good of their lives. Abamu twasacrificingiramu nezi relationship ebyaddala n'ogamba eno relationship teri healthy for me. Friends are not healthy for me. We sacrificed. Omuntu asokirabanga agamba, oh, you're lonely, you have no people. What's so good to be with people around you nga they are not adding up. Tebagattako batoolako. Okitegeera.
ate ebimu Grace olina kwebuulirira tebiriiko nti kugamba kuba oli mukazi mugezi nange wali ombuuliriddeko sebo nontuuza noyogera nange nogamba munange Shifa I had this but this neŋŋamba okay nekisigala between us I know you can do this. I promise you and I promise the whole Uganda. Let this be the last time. Yeah. Let that be the last time. Nandibadde nabingi ebyokwogera. Kuba olaba Grace. Right now, sibirina ndi kind of speechless. Yeah, abantu mbasuubiza nnyo emirundi mingi kati I think neetaaga budde to prove them. Yeah, through actions. Yeah. Bange bigambo tulina lutu twabyogerako ne tubibagamba you remember. Yeah. Grace nenkusanga ng'ogezze. You remember when I phoned you? Yes. Ng'oyina emirembe gyo. Ate basitaani ate n'avaawa. Nga waliwo no groups nga tetukyaziraba. Sometimes Grace, or if you fail to change can change you. So cut before it's too late osobola obba mutuufu nga abantu omanyi tusobola okugamba banayinza abantu bankyokooza naye bajja kwebuuza bakusanzeewo okukyokooza okitegeera then nozaayo katooki n'ogamba nojjukira olunaku lw'oba wabeewa n'ogamba nze yabeewa singa omuntu bw'ati bwe yaŋŋamba bw'ati singa kale nnyina ekyomuyamba kuba tetujja kwejjako kuyamba bantu kyetusobola ekitono but waliwo nze nalina obuzibu bumu alina okukoma mu ddiiro buli omu like wabaawo alina okukoma mu kkubo nga ye wa mu kkubo si wa waka newabaawo alina okukoma mu lujja nga si wa mu ddiiro newabaawo alina okukoma mu ddiiro nga si wa mu kisenge naye gwe n'okwata bonna alina okukoma mu kkubo mpaka mu kisenge alina okukoma mu ddiiro mpaka mu kisenge alina okukoma mu lujja mpaka mu kisenge. That's where we go wrong. Ekyo bwe buzibu nze ekizibu ekyo nakirina ate nga nkikulabamu katwala ekintu kyolaba noga this person is doing this thing it caused me problem. Omuntu omutima gwe yeggulirawo buli omu nga gwe eva omuntu bw'omugamba bambi njogera naawe kino tokikola gundi tondikodinga ogenda okumalirizanga. You remember the same story twagirimu nga byebimu naye nga obuzibu buva ku ffe. Kyala yaŋŋambye Shifa gendayo Grace oyogereko naye ne mugamba ate banneeraba bongamba omuntu ng'olwedde wange yampadde n'ennamba yo not knowing that I have your number noza nawe naakuwa eyange not knowing that you have my number. Naye teyaŋŋambeeko nti oba Shifa agenda kukizova mbadde ŋŋaanye because kyaddala Shifa sikyalina kyeŋŋamba mawulire kulimba kubi biweddeyo byaweddeyo kati sikyalina kyengagamba so kyova nkugambye Shifa bambi tojja wendi nenkulagirira newali nemmala ku ddwaliro wembadde nensala ekkubo kuba wano wendi emmere nensija wano omutima guŋŋamba ŋŋenda oba nga sikwesiga bulungi naye nendowooza oyagala kundabako obulabi twogeremu katono oyagambe Shifa tondikodinga eŋŋano ga Shifa where are you taking me badde manyi oba olina olukwe waliwo olukwe lwemulimu paka lwoŋŋambe lwokangudde ku ddoboozi neŋŋamba naye ate lwakikandulidde eddoboozi nga ndaba ng'olaba so remember I was weak kifuba kinuma. A lot has been happening, Mabega, but I'm here now. Need to be say Grace, we try. Yes, thank you so much. I'm done. Yeah. To be say we try. Nga bwe tusaba Katonda Grace, tusabe Katonda. Ne bwe kibanga omuntu muli munda oyinamu ekikuyinamu nga kikulemere mugaye Katonda. Kino nange sikyagala. Kitwale. Oli muganda wange n'abantu bandabaawo. Mbere baddewo recently teyali nnungi just genda kuddamu eri somehow disappointing eri abantu ababa batwagala naddala ku maama wange mukyala makula naye every time bamanyi ewomusanga mwenenyeza nokola. So are you talking? Are you in a talking terms? I really don't want Shifa. Bw'oba twakyogera it's okay kireke. But what I know about her
in all my life, she's not this person that has ever given up to me. But all in all, okwetereza kyekikulu, yeah, for your own fixing good. yourself, for my own good and for my Sirwa better. kusanyusa mulala sani, but for you and for Grana. Yeah, for me and my baby, that's all. And for Birwani my sabala career. bakulabamu bye bakwagalamu oli ayogedde oli mulalwa commentinze bubi Grace toddamu comments baleke. No, Prove them with actions. I've never replied them, and I think ekyo nakikyusa. So bibawa oli kubawa amaanyi ge batayina. Si gwali obafuula abakabi nga si baakabi. Okiraba nkyalinawo abantu nga bano. I mean, Jerry, this smile is... I haven't smiled since morning. Yeah, naye ka smile kano kotadde ku matama gange. Kanwane. Mbeere kye munjagalamu. Yeah. Baleke. Let me fight and make you guys proud. I know I break, yes, but I'm stronger. What I know about Grace, my mom always told me ngatanafa. Yangambanga, oli mukyala, you're brave, you're intelligent. I've taken you to school. I want you to be this, all that. Next hours, you know, I'm reflecting. Ndikwe kuba mtochi, nyo. Yeah. Tufaya byokwogera sirina. I know. Jako okwebaza Shifa. Na okwebaza mukwano gwange. Mwebale utangowa and keep in prayers. Amina. Kwesabira kuba byonna munaye Katonda yateme kube watali kuwe yakola byonna. So Katonda abakujjeko abantu bonna nze nkusabira akujjeko abantu bonna abatagattako positively. Omuntu yenna alaba Grace nga ayagala kuswaza image ya Grace okunoonyaamu kyalaga abantu afunireko bu likes kamu bubiri buna oyo agende wala for their social media pages and what biki nga tafudde ku ggwe kikyo. So kyusa or rebranding balabe ku Grace omupya nze byebyo ebyange sijja kubuuza kasasiro yenna ow'emabega ebyaliwo kuba nze ekyendeese essanyu gendeese bisigadde manye ekyokukola nga gwe. So kati bino nsobola okutwalirako n'ekiteeka kyetuyinza okukola kyekyo byonna. So neyanza nnyabo Madam Jerry, thank you so much for trusting me. Madam Jerry, may the good Lord bless you for me. And all people that have been in my life, mwemanyi, even name time weno. Waliwo ate bambi ababaddewo mu time eno bamba mentioningeko. It's okay. Mukyala Florence Nampijja, Kush, TikToker, Agile Swag, Jackie, Meta, Sales, Jovan Luzinda, Mama Jean Nakachwa, naddala mukyala Florence Nampijja. Of course ne mama wange yanjagalira omwana. That's all I can say. Kama baumutsa. Amina. Kale Grace, obadde ozze kulya kamere. Tokaaba, don't cry. Grace, don't cry. Oliko maddi okaaba amaziga, my dear. Juni yajjako ffe twazze lwa ssanyu Grace akaaba. Twaleese essanyu, she's crying, she's emotional. Ffe katubikomye wano bannanga abatulaba tubasiibudde, we love you so much. Tetwazze kukwata maziga ga Grace, twazze kwata ssanyu. So kambasiibule, bye bye. Sweetie, are you happy? Munange nga mami ali eyo wa UK, like I didn't know that she's the one. Mami James ampadde ebichumuli kya sente, ampadde balloons, ampadde cake ngeriko we love you Grace. Hey. We love you. Yeah. Ne doyagala kaba nkumanyi oli emotional. Ate nga noono agumidde Grace naye akaaba buli ddakiika. Munange sikaabye nzikola. Wali watakaabye olw'okuba mbisazeemu ebyokaaba. Mbadde sibisuubi.
Banange swirira bayi. She's loved wamma mugambe. Nze mbadde simusuubira. I don't even know. Nina engeri gye ngambye. Ngambye Shifa nze munne tojja wendi kubanga biki nambuuza lwaki. Ne mugamba ndi mu ddwaliro nga wobuli awo badde ombuuza ekifuba kiri kitya. Ne mugamba ndi mu ddwaliro Shifa mbadde saa zino siraba bantu. Ninamu ensonga zange si wegambye lave. Omwana anemeddeko konze jangu wano ku nguuvu nga sina kadde ka makeup. Omanyi ava mu ddwaliro ne bikanula. Ngenzo lavo omukungu ng'ayingira okyuka nga ngambye bino byange this is personal. Bannange ekimuli eki byokitegeera bannange singa okimuŋŋambira abantu abakwagala n'otuyamba lwaki otulumya mugambe oyagala tukole tutya kwesama tukole ki kyonna kyonna tugamba tukikole abantu kwesu bakwagala amikinoonyakino lunaku lumu nga tekikyadda bajja kwagala bamale bakoowe. It's your time to stand up. Ku bantu abalowooza tebalina famire tebalina baganda zaabwe. Olowooza tebabalina olowooza tetulina nganda zaffe puresi tetulina tusaakira nti Katonda yabikola nakwagala naye ne Katonda ayamba yeyambe grace abantu bakwagadde kuva ku mutima okoze buli ky'omanyi ekinyiiza naye omuntu n'asigala ng'akyakuzzaamu amaanyi grace bukaani grace oli mulungi grace oli yetukkiriza grace waffe nabwotuvuma tusigalawo lwaki totuyamba grace. Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Oli muntu mulungi nnyo nnyo buli omu gwe yaneetaaza obeera naye mu bulamu naye lwaki lwaki tojjayo obulungi bwobwo n'obutulaga n'obulaga ensi n'ebutegeera lwaki okkiriza bino ebintu ebitalina makulu byonoona omuntu ow'omunda oyo. Grace oli muntu mulungi oli muntu ayagaliza oli muntu mulungi ali free to everyone. That's why n'abantu abamu bakukozesa because oyagala oli muntu mulungi kwezi njayo obulungi obwo obwa Grace obwakutondebwa obulagezi butuwe bwetujja bwaniriza olaba twaniriza obubi bwo ati obulungi bwe tunaagaana. Grace maama wange tuyambe bangi boogose emitima ejjatuuka gikoowe ova omuntu akusapootinga ng'akyalina akalimu kajjatuuka kamugwe kwatuka omwetaaga nga takyalina naye nga yalina obusobozi obukuyamba nga obuyambi bwe obugoba kaŋŋambe nti obugoba kumu gwatuuka nagwamu amaanyi. Grace you can osobolera ddala olina amaanyi olina erinnya lyo ly'amaanyi n'okusinga bulungi. I promised. And she's still young. Naye nga buli mwaka oguyitawo tukula todda buto. Waliwo wetunuulira n'enkaaba bukaaba ekyokwogera nakyembula nga bakankaaba ensirike. I promise and I've already promised. Don't promise anyone, just do it. Just do. Toddamu kusolomisiinga toddamu kugamba toddamu kunkubira ogamba bino ngenda kukola we just do it nkirabe bulabi. Buli lwotugamba oba otugamba bugambi naye oba tokola just do it. Ate Rina mugambe ne kino kyenva mugamba nti nze sirabanga muntu alina mukisa nga Grace Khan. Grace, you're lucky and blessed naye omukisa ogugoba all the time. Yeesibye mu mbeera embi. Yekka Grace ennyumba yo amaka ge ennyumba ey'akabi etemagana eri mu ggwe gwayino kikola. Katonda ye yakublessinga ne talent n'akuwa emikono n'engalo n'akuwa that black beauty you have n'akuteekayo n'akuwa n'abantu n'ekkubo ne connection. Kitegeeza abakuwadde emmotoka yo eri omwo embaga ye eri omwo ennyumba ye eri omwo beautiful kids are there mu masomero amalungi ennyonyi zo zonna byonna bitandika naawe mu ggwe. Buli omu ava eri amanyiirwa ekiyenje ekiki buli atalina makulu n'ateesobola ali eyo naye n'akusalira omusango buli anoonya serebo ow'okujajinga
n'ajajinga Grace. Atandika amawulire anoonya gwayigira nze Grace bino byonna nga tebinabaawo ojjukira we nakugaanira amawulire. Ojjukira gye nakusanga ne gaggaana ne nkubulya about YouTube. Osobola okujjukira myaka emeka emabega twali bana mu COVID. Ojjukira nga tudiscussinga ku bya jjajja. Ne gamba Grace, you were star. Use your channel. Ayagala okumanyako byonna ebikwatako bisange ku channel yo. Stop. Grace nabikugamba dde ojjukira ne twayitutudde we sijja kwogera. I had a friend yali ava bweru ne tujjukira. Leka kubeera wa buli omu. She's for everyone. Just prove them you can. Leka abantu bakumisingeko lyagaiba ne Grace mutuukako ntya. Nawe abantu bafuneko stress. Don't thinking you can't do it without Rina. No, you can. Rina nenkulaba bulabingo ina kyokoze nange nenkwegattako bankwagaliza. Wow. Toddawo olowooza bulamu bwoti okusigamya ku muntu gundi. Bwatiifu bwafa. Naawe oba obuli babukomyawo. Sigwe muntu ali obubi enyazi. Zasiraffe tetuli bayimbi tetulina lwatolina na mulimu naye n'olaba ng'osavayivinga. N'obeerawo n'okuma ekitiibwa kyo ng'omukyala n'ogamba naye lwaki Grace? Like why? Future ya Gurana gy'oli mu kukola ky'olina omanya ye future ya Gurana gy'oli mu kukola right now ye future ya Gurana. Ky'oli mu kulaba ekyo. Future ya Gurana era sana zino God forbid n'ova mu nsi buli omu. Maama we yalinga bw'ati bakujajinga okusinzira ku muzaddewo. It's up to you. Olaba nga ye future Gurana bw'agisange n'amuyamba n'amuwerera fees ye n'akola ki? Tekulinako buzibu. Naye kamanyize mukacyange bagamba owaawe muno mugambira muno owuwa ddala okugamba kituufu. You are a good person. Grace oli muntu mulungi nnyo abantu tebatamanyi. Oli mulungi naye obulungi bwe wabukweka abantu. Just know I'm happy for you. Okay, sweetie. Thank you so much. But that person is your friend. Grace, omuntu agamba ebigambo bwe bityo bye tutayagala kuwulira. Nze kati be nasembeza abampaana obuwaanyi sikyayagala naye omuntu aŋŋamba this is wrong. Bebo be bannange. Naye nga that person bambi is your friend akabe n'amaziga. Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.